kati bye nalagula wiiki ewedde bituukiridde oba tebituukiridde ensi ekyambuusabuusa kati nze mba nnengedde mba nkoze eki oba olengedde naye kati ng'ate ensonga eyo mba nina engeri gye nsobola ogirwanyisaamu nga nze omulanzi ndiko obuyinza mukulu Magogo mugamba yandinoonyezaako kubanga gyagenda si birungi waliwo ekiri ku lujja lwa Magogo nga si kireete si ddogo naye nga musambwa guli ku lujja gugenda muzingiramu naye mulekeraawo okwevuma n'okweyogerera ebikankano olw'ensonga z'eddiini. Eddiini zonna eziriwo n'obuwangwa abantu bwe bagoberera byonna Katonda omu ow'omu ggulu abimanyi. kati Seekakiti ye n'obwa Seekakitiibwe taata we yakeera ku makya n'amutwala ku muzikiti oba n'amutwala asoma eddiini ekyo kye yasoma kyabuulira abantu naye ye tanoonyanga lugendo lwe atambulidde mu lugendo lwa kitaawe tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali Bantu Batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali. Essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Haji Musa Jaffaali omulaguzi gwe ndi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi bingi ebitambula naye nga bwetogerera essaawa zino tuli ku lusozi Busaali we tuli olunaku olwaleero si wala nnyo n'okuva ewali olubiri lwe kubanga wano we tutudde tululengera kibanja kye kimu naye kati ffe tuli eno waggulu akawewo ka mulembe nnyo tulinga abali ku nnyanja kava ku nnyanja kava ku nnyanja eri omukono gwa Mukasa ne kajja wano bwe kati bwa mulembe nnyo Sebo Haji nange ninayo kapuloti kange eyo era kali ku lusozi nga bwolaba wano Sebo era Sebo wagamba nti abalokole bakutuukirira oba wasendeza seminti ayiso bawe ensawo zuba 20 Sebo nange naatera okusima omusingi sagamba balokole bakristaayo bakatuliki abalokole wabakyawa nnyo bwotyo Saalongo sobolera ddala bajja kuzikiriza naawe abo bo sirina kyano nabo naye omukatuliki omukristaayo omusiraamu omuseventh day agwe yonna gy'oli ng'ogenda kuzimba kanisa noonya obusawo 5 bomba mbukuwa omulokole wamukyawa nnyo lwaki okyawa omulokole oyo talina bwakabaka nagamba talina bwakabaka era siraba nsonga lwaki mba nga ttaka ettaffaali kukyazimba nga talina bwakabaka obulokole buva mu Amerika owulirayo obwakabaka nagamba gali amadiini agasigadde gonna ga bwakabaka byonna nabikubuulira saabikubuulira Saalongo ebigenda mu maaso mu ggwanga obirengera naye leero tonzikiriza nakubuuza ku bazzukulu bajjajja abatuwuliriza babuuzeeko muzimbadde ensimbudde bazzukulu bajjajja mbalamusaako n'ekiramuso ekigamba nti bweza mirembe gwe ampulira noddamu mirembe bweza oba osobola ogamba bweza bwa Mukasa gwe nkubuuza bweza bwa Mukasa gwe noddamu
bwenkubuuza nti bweza ng'ogamba nti bwa Mukasa. Bwenkubuuza bweza mirembe ng'ogamba mirembe bweza. Lwaki abamu bongerako nti n'obulongo? N'obulongo. Anti obulongo bweza bwa Mukasa n'obulongo. Anti obulongo bwe bufuga ensi eno. Tutambulira mu bubiri, tutambulira mu buki? Mu bubiri. Ekikazi we kitali ekisajja tekibeerawo. N'ekisajja we kitali ekikazi tekibeerawo. Obwo bwe bulongo. Mwe tutambulira era ensi eno Katonda yagitonda ng'agitondedde mu bubiri mu buki? Mu bubiri. Nti omwezi we gutabaawo enjuba weevaawo enjuba weevaawo ensi esaanawo obunnyogovu. Ate omwezi bwe guvaawo ensi esaanawo omuliro. Kati bwe bulongo mwe tutambulira. Kyovula abantu bagamba nti obulongo babuwe nnyo obuki? Babuwe nnyo ekitiibwa. Kubanga ffenna tuli balongo tutambulira mu bulongo, tutambulira mu bubiri. Ne ku kitanda era tubeerako babiri. Okitegedde? Nga tunoonya obulongo weewaawo. Ate gwenza n'ogera ku kitanda. Kano okalabye kano? Ono bamuyita Kojja Kimbowa Habo Group. Musajja yakamala emyaka 10 kati ndoza ali myaka nga 22. Kojja Kimbowa atakola kyo. Kojja Kimbowa ajjanjaba abantu n'eddagala lya butonde. Webale nnyo okujjanjaba Kojja Kimbowa Habo. Webale munango okujjanjaba. Abo bantu betwagala bajjanjaba ensi. Abantu tulina ebirwadde. Tutambula n'ebirwadde nga tetumanyi. Bwe kiri. Kati lino tambudde nalyo ly'amaanyi ga kisajja money power. Era ndyetikidde Ebola. Ensonga zongeremuko wali wonna ekintu anywe ebintu bakwasaganye. Gwe bayita Kojja Muyini. Kojja Muyini. Ate kati ennaku zino baali mujjako. Kati mpulira bamuyita Kojja Kayini. Katwagala tumuzeeko Kojja Muyini. Erinnya lyaffe liddewo. Bannanga abaami mwenna ng'amaanyi g'ekisajja toli bulungi. Lino baliyita Money Power Plus ly'abasajja bokka kuva wa Kojja Kimbowa Habo Group lyekwate lijja kukolako bulungi nnyo ate nga lya ssente ensaamusaamu. Ndowooza kati Kojja Kimbowa engeri gy'alyekolera ndowooza Naalongo waasula ku lutaakye. Musajja wa ttabbu. Sebo nange dada Kojja Kimbowa nange ngenda kutwalako eccupa mmale okulumba omuzaano ono asooka ambuulire. Ambuulire yajja kulambula. Kano kabakyala Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic bakayita Nacho V for libido and water abakyala mukategedde. Kasawulya water. Abakyala bamukitegera bulungi nnyo nako weekali kalungi nnyo okuva Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic. Kati omuzaana afumbe w'amayanja mukazi watwali ku buzundoozi osula mu bidiba kati. Kale osula owuga nsula neeyagala. So n'olw'ensonga eddagala eryo n'eddala lingi nnyo erya pressure okukakanya sukaali n'ebirala bingi nnyo. Abakyala balina endwadde ez'enjawulo n'abaami mwettanire nnyo Kojja Kimbowa wa Kimbowa Herbal Research Clinic ajja kuba abayamba bulungi nnyo ensonga zonna zitambule bulungi nnyo. So okumukubirako ku 0758 45 kanjiddemu 0758 45 93 oba okunnonyako oba okugenda obutereevu wali ku ddwaliro lye ali Mmengo abo ku Kyerungujja. Bw'oyita ku poliisi y'Erungujja n'oyita ku Salt FM kati ku mukono ogwo gwennyini era ekipande oba okiraba mu maaso awo kiriko Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic. Kati kyokwatako munda waliwo ofiisi n'eddwaliro buli kimu kyonna abajja kujjanjaba. Era omugamba nti nawulidde ku emboozi mu UG ajja kuwa ku discount ebisala ajja kuba asalirako ddala Kojja Kimbowa. Kale Ssaalongo ebigenda mu maaso birengera. Nnaku zino mbadde bizemu nnyo akasimu nga sikabeerako naye osobola okumbuulira ki ekigenda mu maaso. Twali wano obalita oyogedde ku bulongo era twali wano wiiki eyo eyayita era nitwogera ku bulongo n'ogamba nti Anita Amonga ekimubonyaabonya bulongo waliwo ensonga zatatunuulira oba oli awo ye nga Naalongo era n'ogamba nti ne Ssaalongo Magogo naye singa naaba teyerwanyeeko naye ayinza okufuna agenda kuyita mu kusoomoozebwa. Kale njagala kukubuuza bwali bulaguzi kwali kulabula? Bwali anti byombi bitambulira wamu. Nkulabula bagamba
bagamba batya nti alina amatu akole ki awulire nze mba mulabula nti sebo Ssaalongo waliwo eyakuwa obwa Ssaalongo naye nga eyawa Nnaalongo obwa Nnaalongo ye bamutandikako dda nendabula neŋŋamba nti mukulu Magogo nze ndi musajja mulaguzi nkubuulira ebyaliwo n'ebyo ebigenda okubaawo nenkulabula nga nkugamba nti waliwo kyennengera obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu nga omukyala ekkubo lye yakwata ndaba nga naawe lyogenda okukwata biba bizibu waliwo ebintu ebijja mu bulamu bw'ensi eno ne mulowooza nti owooza kimu owaye Katonda yagera kituufu Katonda yagera naye ate wasobola okubaawo okutaasibwa okigedde bulungi kati Magogo we manfulumiza ekintu ekyo asobola okubeera n'agamba naye kandabe kangezese ndabe kati wekimala otuukawo nakana omusajja oyo mulaguzi kale yakyogerako osinga nagenda byosanga yandibaddeko kyanyamba okigedde bulungi naye ng'obudde buyise kimaze okwapeningawo naye nga nakyogerako esebo kansoma akawandiiko kano kagamba nti no NRM has dropped Moses Magogo Budiope East from budget committee where he has been a member of the past 5 years and him to the human rights committee so bwe bityo bibiri naye okusinziira ku bigenda mu maaso ensonga nyingi nnyo kubanga era nga bwayogera nti waliwo okutya kubanga bwolaba nti Moses Magogo ne Nnaalongo Anita Amongo kategeeza kyako kw'osomye anti nze omanyi munnange saasoma oluzungu sirumanyi kabadde kategeeza ki ono bamusudde ku kakiiko aka budget kabadatulako budget committee byabaddewo olunaku lwajjo obulaguzi bwange bwaliwo wiiki eyo ewedde kati ate nga katandika butandisi katandika buki butandisi kati era ensi ekyambuusabuusa waliwo n'okunoonyereza okuli mu kukolebwa essaawa zino ku nsimbi oba oli awo zayitira oba ezitya ku akawunti ye naye nga ziva ew'omukyala jjukira nti omukyala Anita Amongo alindiridde okuleetebwa mu kkooti yali wakuleetebwa olunaku olw'okwosajjo n'ataleetebwa omuwaabi wa gavumenti n'asaba babeeko ne bibongere kugatta mu kufayiro ye bagende bajanjule bulungi nnyo eri omulamuzi kati ne basaba kati olunaku olwajjo era eggwanga ladde lirindiridde okulaba nga Anita Amongo era aleetebwa era teyaleeteddwa era ndoza ku nsonga ze zimu naye nga ate balooya be mu kkooti baakedde era nga balooya be baakeddewo n'ebyokwerinda byabadde gguluggulu era nga omu ku balooya be ye asoma ne basaalirwa baabaddemu naye era teyakoze eki so kakati byebyo naye nga bagamba nti essaawa yonna ne Magogo yaligattibwa ku fayiro ye ya mukyala we kati bye nalagula wiiki ewedde bituukiridde oba tebituukiridde ensi ekyambuusabuusa kati nze mba nnengedde mba nkoze eki oba olengedde naye kati ng'ate ensonga eyo mba nina engeri gye nsobola ogirwanyisaamu nga nze omulanzi ndiko obuyinza nsobola okutondawo ekibadde kitagenda ndiko obuyinza obutonda naye nga siri Katonda ndi musajja wa Katonda era nzikiririza mu bwa Katonda oba kitegedde bulungi nti nsobola okuyita mu bwa Katonda nensobola okuzikiza ekyo ekibadde kigenda okubeerawo era mukulu Magogo mugamba yandinoonyezaako kubanga gyagenda si birungi naye nga nabagamba kiva ku ki Magogo Ssaalongo Anita Nnaalongo Magogo waliwo amuwa obwa Ssaalongo n'Anita waliwo amuwa obwani obwa Nnaalongo awe wali tagali akabasa we kava nze ndi mulaguzi ndi muki mulaguzi kati bw'ozaala abalongo weesibe ebbiri so nga ate bw'obutegeera ate bwe bugaggabo okitegedde bulungi bw'otegeera obulongo bwe bugaggabo kubanga eno ensi etambulira mu bulongo okitegedde bulungi nga wenzize enkola ki nga bwezooyogera okitegedde bulungi so Nnaalongo tegeera nnyo obwa Nnaalongo ne Ssaalongo otegeere nnyo obwa Ssaalongo obwa Ssaalongo buvaawa kyekiruli kye twayogerako wiiki ewedde osanga sheeka ng'azadde abalongo ng'era ewaka ayita ba Ssaalongo nga ne Nnaalongo ewaka naye ayita ba Nnaalongo amba nti ebyempewo emizimu
amayembe n'emisambwa bya bwa sitaani naye nga beerabidde nti erinnya Nnaalongo n'obwa Ssaalongo mannya ga misambwa. Ojjukira nga mbasaba nga ngamba nti bannaddiini mbadde mbasaba mutuule munoonyeeyo erinnya lye mugenda okuyita omuntu azadde abaana era abantu bakuwagira mu comment awo bakuwagira nnyo. So ekintu ekyo kikulu nnyo. Obadde okimanyi nti Nnaalongo tabba? Nnaalongo babbira ddala era nga bw'olaba Anita Amongo be bagamba nti yawuutanye ensimbi w'omusolo yakwata mu kittavu. Kakati nno wano mu wano ng'ogyeko ebya gavumenti naye mu mbeera yaffe eya bulijjo baliraanwa baffe Nnaalongo tabba era bannaalongo abali eyo Ssaalongo nalima olusuku lwange oba nalima emiwogo gyange olw'okuba mulirwana wange Nnaalongo najja mu lusuku lwange nga taŋŋambye nayunja buyunja toke n'akuuliita obusi bubbi mu buwangwa bwaffe ffe ng'abasajja Abaganda Nnaalongo tabba aba agenze kusakira baana era Nnaalongo yenna ng'oli eyo we bali kukwata n'ettooke ne bakutwala mpita nze ngenda okujjayo nkujjirayo nze ku nsawo yange nwanirira obuwangwa bwaffe Nnaalongo gwejja okibuuzeeko abasajja abakulu era we tuba nga olaba Nnaalongo beewa eddembe mmwe mwenna mwenna abateekateeka ensonga z'okwalula abaana Nnaalongo bw'atagenda kubba ku ttooka omukolo ogwo nno guba tegutuukiridde bulungi. Nnaalongo alina okugenda n'akima ettooke eri abaana. Nnaalongo tabba aba agenze kuyiggira baki ate omukyala nga si Nnaalongo naye alina abaana olukunkumuli ewaka kale tulaba lukunkumuli alina abaana be 3 2 agenze ayungiza oba asimye muwogo oyo yati yabeera mu kiti ki oyo ababbye ayina abafunidde baana nedda oyo taba Nnaalongo. Nnaalongo yaweebwa olukusa olw'okuyunja ebitali bibye era bannaalongo mwenna gye muli genda olikime nze we bakwatirako gwe nze okujjayo. Okitegedde bulungi sewo. So bannange kyetwogerako tetuli mu lwali Nnaalongo tabba. Nnaalongo wano mu Buganda aba atoddeko aba agenze kusakira baana agenze kusakira baki aba agenze kusakira baana. So ekintu ekyo bannange kikulu nnyo. Kati nze nkubulira waliwo ekiri ku lujja lw'Amagogo nga si kireete si ddogo naye nga musambwa guli ku lujja gugenda muzingiramu naye mbadde ngamba yandinoonyezaako siseera nnyo sikola ki ajje tutereeze ate musajja mugagga ne bamusabyeyo miliyoni nga 10 ntereeze oba miliyoni 2 Magogo zikujjako ki ku ssente z'olina we nkugamba nti agenda olite miliyoni 2 ojje nkyusa ekintu mba nkuyiseeko nnyo nga ngenda kutaasa buwumbi na buwumbi sigenda taasa buwumbi naye kale oli waddembe okujja oli waddembe obutajja genda mulina okumanya ensi erina ebyayo nabiragudde wiiki ewedde bebyo byapeni bitandise anti bwe katandika omusajja yagamba katandika butandisi kati gwe wenaali eyo ng'okyabuusabuusa obulaguzi bwa Haji Jafari tewali buzibu era nange sirina nnyo gwe ngamba nti jangu nnyo nkwagala nnyo naye gwanoonya ng'olaba embeera ekutabukako naye ng'olujja kuliko Ssaalongo kuliko Nnaalongo nga mumanyi nti olujja olwammwe mwali muzadde ku balongo. Ssaalongo gye tuvudde emabegako endowooza wiikisi nga 2 oba ziweze waliwo olutalo ku mutimbagano okwo olutalo olwo lwali wakati wa Sheikh Kiti ne omukulu bamuyita Magala abeera ku mutimbagano okwo ndowooza okuba omumanyi Muzeeyi Magala ayogera ensonga okwo ne basheeki abalala n'okusinga ddala Sheikh Kiti bwe yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka tukwagala nnyo nangerezako n'ebigamba we ebirala naye n'amugamba nti naye ssebo ojja kunyumirwa nnyo obulamu nga osiramuse ssebo siramukanga gamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda baffe Mwenda Mutebi Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ga nti ssebo siramuka ekintu kikyanyiza nnyo omukulu Magala kubanga yavaayo n'atabukira Sheikh Kiti
n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'agamba musajja gwe tokiddanga mwerako oli kiddamu gwe ddamu ogambe kabaka asiramuke ojja kundaba akanfaamu ojja kutegeera nti ne Allah wammwe avumwa yagamba mbatu yayogera n'atabuka awo n'abasiraamu abalala ne bamutabukira magala ne bamugamba magala bw'oba olumba omuntu lumba muntu ye nga ye naye va ku Allah subhanahu wa ta'ala ne bamutabukira kati nga tulina okugenda wala ngenda kukuwa ssebo kati nabadde ndi awo ensonga zino nno mpanvu waliwo omusamize naye kamete luvannyuma katusega Sheikh Kiti oyo naye kati njagala nyingizeemuko ne Katikkiro bigambo byayogedde wano bwe babadde bakuŋŋaanye oba bwe babadde yadde ku mukolo ogumu Katonda atamanyi nti ensi erimu ababatize n'abasiraamu kati gwe weefuula otya amulwanira entalo ye Katonda ng'abadde ki ani ategeerera Katonda okutuuka ku ekyo kakati mulabe wano bannaaye Sheikh Sentale uno atudde wano atuwadde sala aliraanye Father Jooga baliraanye omubuulizi bali mu ddembe Katonda si musanyufu bano abasatu Katonda tabamanyi kakati Sheikh nga tandika okujeregerera Faaza oba Faaza nga tandika okujegerera omubuulizi Katonda w'omukulu yadalazeewa Katonda yeebaka bwe muba muntegedde nga mukuba mu ngalo mulekeraawo okwevuma n'okweyogerera ebikankano olw'ensonga z'eddiini eddiini zonna eziriwo n'obuwangwa abantu bwe bagoberera byonna Katonda omu ow'omuggulu abimanyi baganda bange ne bannyinazi ensonga zeezo kati gwomanyi wozitandikira naye nze nzanjiza kakati okusookera ddala neebaza Muzeeyi Magala okuvaayo n'alwanirira obwakabaka bwe n'ava neyeesowolayo ng'omusajja omuganda n'avaayo neyeŋŋanga abasajja abo yes nze ndi musajja musiraamu era nzikiriza nti obusiraamu gye buli n'ekyo kyenzize mbagamba nti abantu balemeddwa okumanya nti mu nsi muno teriiyo ddiini zonna nnono kati Seeka Kiti ye n'obwa Seeka Kitiibwe taata we yakeera ku makya n'amutwala ku muzikiti oba n'amutwala asoma eddiini ekyo kye yasoma kyabuulira abantu naye ye tanoonyanga lugendo lwe atambulidde mu lugendo lwa kitaawe kubanga kitaawe yamutwala asome ekyo kye yayigayo era kyagamba abantu naye omuntu yenna mu bulamu bw'ensi waliwo w'olina okuvaako ku muzadde n'onoonya olugendo lwo kati ye Seeka Kiti takirinaako mu mutima era tosobola keera nkya n'omugamba nti nno Seeka Kiti n'omugamba nti Qur'ani nnono nti Qur'ani buwangwa nti era ne passport ya Saudi Arabia eriko the United Kingdom of Saudi Arabia nzize nkababuuza nti kingdom kategeeza ki bwakabaka kati ogamba otya kabaka wa Buganda asiramuke ng'ate n'eri eriyo kabaka awo abanga agamba kati ye engeri gye yategeera ennyo omutonzi ompulidde bulungi atuyamba atugambire kabaka w'e Saudi Arabia asooka ajja ayige lubaale w'Abaganda kubanga ono kabaka wa Buganda mukulembeze wa nnono wa myoyo wa miki era bwe baba bamutikira wali bamuteerako ne kateebe ow'emisambwa okigedde bulungi kati tubadde tukusaba mukulu Kiti otugambireko ku kabaka w'e Saudi Arabia asooke ajje asamire ayige obwakabaka bw'Abaganda engeri gye butambulamu n'oba oli awo ne kabaka wa Buganda kinamuwaliriza naye okunoonya obwakabaka buli nabwo ategeere kiki asiramuke kati ekyo kyekisinga okusumbuwa abantu nze abantu nzize mbabuusa bane teri ddiini gino myoyo buno bwakabaka nzize nkyogera obwakabaka kitegeeza bukulembeze bwa buwangwa naki nnono buli ddiini nzize ngisomesa nawa gye yava ng'era ogenda okulaba gyetudde bufugibwayo bwakabaka nnono teri ddiini
eddiini teziriyo. Nange muzikiti ngenda n'ensaala naye mba sigenze mbu ngenze kusaala ku lwa ddiini. Amba ngenze kusinza mu misambwa gyayo egy'Abawarabu. Kubanga tulina ogiwa ekitiibwa bajjajjaffe baajaniriza era ne gifuna obutuuze ne gifuna n'amataka. Era ogenda nga bagamba nti eryo ttaka ly'Abasiraamu, eryo ttaka ly'Abakristaayo, eryo ly'Abaminsani. Ng'olina we wali owuliddeko wano ery'abalokole ne bagamba lino ttaka ly'abalokole. Kyova natagambye abo sibawa wadde akasawo kasementi. Lwaki basimba nnyo mu ntobazi abalokole? Ate balina kanisa ndabazi bazimba mu ntobazi. Tebalina butuuze. Bajjajjaffe tebabaaniriza abo. Batwewaŋŋamyako bweki bwewaŋŋamya. Golooza lwaki bagenda ku makubo? Gwe wali olabyeyo omukristaayo asabira ku kkubo. Gwe wali olabyeyo omukatuliki agenda mbu ali ku njiri ku kkubo. Wali olabyeyo omusiraamu atambuza enjiri ku kkubo. Buli bwakabaka ezo nnono. Kati ono ye talina waatuula. Kyova olaba agenda ajenjeera ku makubo mbu abuulira njiri. Okitegedde bulungi? Abo bajja kuzikiriza na kusaanyaawo. Bali mu kulwana na Katonda. Katonda ensi we yali agitonda yagitondera mu bwakabaka ng'era efugibwa bwakabaka. Abampuliriza mutunuulire nnyo amawanga agagenze gaggyibwamu obwakabaka, mumbuulire gali gafaanana gati. Tunuulira Libya, bwakabaka bwe bwali bufuga eryeti. Yafaafaagana dda. Iraka bwakabaka. Okitegedde bulungi? Lwaki Irani bagiri bubi? Yajjawo obwakabaka. Era nayo tejja kuba na mirembe. Basula ku lukugunyu. Ompulidde bulungi? Gwe tunulira amawanga gonna ge bagenze bajjamu obwakabaka nga bukulembeze bwa pulezidenti. Okitegedde bulungi? Kati okimanyi Uganda eno yalimu emirembe edda nga Uganda yonna nga efugibwa bwakabaka. Obwakabaka bw'Abasoga gye buli, obw'Abaganda, obwankole, obw'Ettoolo, obwawa. Kati we byavaawo ensi kwe kujjamu entalo nga balwanira obukulembeze. Ogenda owulira Muteesa wano obukulembeze olwo bwa pulezidenti butandika okukola ki? Olwo ensi eva mu bufuzi buli obw'obwakabaka. So nga ate Katonda bwe yali agitonda yagitonda nga erina kubeerawo nga efugibwa bwaki? Bwakabaka. Nekyo ekireese ekyo Bazungu baze bataataaganya obwakabaka bwa Katonda. Okitegedde bulungi? Kati ndi mabega wa Muzeeyi Magala. Katikkiro byayogedde ogenda okulaba bintu bituufu. Mulimu abeefudde abamu abalowooza nti no basula mu buliri bumu ne Katonda nga bo baafuuka babbulooka ba Katonda ng'era bo baamumanya nnyo. Okitegedde bulungi? Ssebo munnange gwampuliriza ali eyo si gwasoose okumanya Katonda. Bangi abaamumanya ku lunaku luli ng'ofeesinze omutonzi wo oligenda okutegeera nti kye wali olowooza nti kye kituufu ng'ate mu maaso g'omutonzi akulaga nti ate kye kyali ekikyamu. Ate kye wali ovumirira ng'olowooza nti kye kikyamu ate kifundikire ng'ate kye kituufu. Olwo yayogera mu ngeri y'okusaagirira abaana bwe babeera ku TikTok okwo. N'agamba nti mwabatanywa mwenge mumanyi ki oba bwe tulituuka mu ggulu ng'ate omwenge yagamba tugunywe nnyo naye nga mwe mwagusubwa ku nsi. Buli omu n'endowooza ne mugamba kubawo nnyaawo. Kakati nze ondaba nze Haji Jafari nze sivoola madiini kuba namala ogategeera nti nno zonna nnono bonna buwangwa bonna buki. By the way, Saalongo olabako ku musajja omusamize eyakwata Bayibuli gye buvuddeko awo. Yakwata Bayibuli n'agikuba mu kibooko nga bwagamba Yesu wammwe wuuno biki bwe yamala okugikwata n'agijolonga n'agisiba ku musaalaba n'agitwala n'agisimba eyo naga nti ataddeko Yesu ku musaalaba naye nga kutte Bayibuli. Kati otogerera essaawa zino nasembye okumanya ng'ali ku ndi lyafa alaajana naye bakebedde obulwadde obumuluma tebulabika. Eyo kujolonga. Gwe wenna musamize munnange ali eyo noonya okumanya n'okutegeera. Tokwata Bayibuli gikolako bikolobero, tokwata Qur'ani gikolako bikolobero. Ebyo ebitabo bijjuddemu misambwa. Girina amaanyi gaagyo. Nono kiki? Nono. Ojja funa obuzibu. Nzize mbabuusa mbagambe oyo lubaale. Kati mu kugijolonga mu kugirinyirira lubaale olwo yamusitukiddemu ali mu kitabo ekyo. Nga bwe nnava ono Saalongo nenzija mu nnyumba emu awo nenzijjamu olubugo oba ekibbo nensuula eri nga
nti obuzibu bwenyinza okufuna era n'omuntu ajolonze bayibuli oba kurani bwafuna webale nnyo gwe wenna ali eyo mulimu waliwo eyajja ne bandetera omuyirizi ne bagisuula omwo mu kibbo kya jjajjange gwe wenna ali eyo ng'olowooza okujja okulwana Haji Jafari mutumaatumeena abantu bajje mbu oba mwagala kunzikakkanya si mmwe mwantonda si mmwe muninako obuyinza Katonda yaninako obuki obuyinza kyendi kyonna kyonna Mukama Katonda yasalawo gwe wenna alowooza nti olwana Haji Jafari ng'onwana okunzikakkanya olwana mutonzi kubanga nze ndi musajja wa Katonda tonda ompulidde bulungi olwanagana na mutonzi okigedde bulungi so gwe wojja n'olabiriza n'ogamba tewali andaba kankole kino mu ssabo lya Haji Jafari waliwo akulaba waliwo akola ki waliwo akulaba waliwo gw'oli mu kulwanagana naye gwe gw'otalaba ng'ate ye akulaba so mwegendereze nnyo okugenda nga mulingizalingiza buli wamu kati Seekakiti yamanyira ogenda ng'alingiza buli wamu alingiza mu State House alingiza ewa Muhoozi alingiza wa kati wuyo atandise kulingiza wa Kabaka yawulidde we yalingizaayo yawulidde ekyavuddeyo okyegedde bulungi avaayo ng'agamba yeeyita musajja muganda gw'oli musajja muganda waawanga ate gw'ogamba Kabaka asiramuke nga tokimanyi nti bwe kyoyita eddiini buli buwangwa nono era Saudi Arabia efugibwa Bwakabaka efugibwa bwaki Bwakabaka efugibwa Bwakabaka ziri nnono bannange muleme kwebuzaabuza obulimba bwangu okutuuka mu bantu amazima galwawo okutuuka naye gamala ne gakola ki mulimala ne mukitegeera nti Lubaale ali ku nzija zammwe lyali ekkuba erigenda obatuusa mu Bwakabaka bwammwe obwakatonda bwe munoonya muli mu kunoonya Bwakabaka nga muyita mu Bwakabaka bw'Abazungu muyita mu Bwakabaka bw'Abawarabu nze nanoonya Obwakabaka bwange ne nnoonya olugendo lwange era ntambula lugendo lwange naye tekiŋŋaana kwaniriza mugenyi mugenyi bw'akyala bamukola ki bamwaniriza bajjajja baayaniriza Obusiraamu nina obbuwa ekitiibwa omugenyi bw'ajja ewaka muwe ekitiibwa mubuuze muwe ekyokulya buli kimu kikole nga woolabirira abazadde bo ebbanga lye mugenda okumala nga mulowooza nti mulina amadiini ku nzija zammwe muwedde kyovula Abafirika tuli bubi okyegedde bulungi bajjajjaffe edda baali bulungi wadde ensi egenze ekula nti edda baakoonanga mayinja nga banoonya omuliro kati tusaza buki busaza naye ate baali bulungi nnyo baali bategeevu nosinga ffe ate emirembe emiyivu okyegedde bulungi so ensi ekulaakulanye ffe Africa ne tusigala nga tuli wansi ate bo Abazungu ne basituka kubanga bo bakuumye ebyabwe bakuumye ennono zaabwe okimanyi osobola ogenda mu America oba Bungereza n'osiŋŋaana nga balinayo amasinzizo gaabwe ng'ate bagawa ebitiibwa nnyo naye wano ewaffe oyinza okutambula onoonye essabo nga liweza emyaka 100 nga teririiwo naye mu Bazungu gyebiri nga giri myaka 3 nga lyali sinzizo zaabwe sinzizo eryo eryedda naye nga baliwo ekitiibwa bavunnama bakola ki nga bavunnama naye wano ffe ate nga ekyaffe kye tuyita ekyobwa sitaani naye ng'eri ewaabwe ffe wano buli ekikaddiwa tukiyita kya sitaani buli ekikaddiwa tukiyita kyaki kiba kya sitaani buli ekiyitako so eri bo bongera kukuuma ekyo ekikaddiyiziddwa ompulidde bulungi bantu ba Katonda ebbanga limugenda okumala nga mulowooza mulina amadiini ku nzija muli kafu munoonye Obwakabaka bwammwe munoonye Lubaale wammwe neeyo Bayibuli gy'okkiririzaamu Lubaale ne Kur'ani gy'okkiririzaamu Lubaale kati gwe omusamiza avaayo n'okwata Bayibuli ng'ogirinnyamu gwe manya olinnya mu Lubaale w'Abazungu naye aliko obuyinza asobola okukola ekikyamu kyonna gwe wenna avaayo n'ogamba okwate Kur'ani simanyi ngikumeko omuliro simanyi ogiyite kano ka Kur'ani k'Abawarabu oyo Lubaale egyo misambwa temugizannyirako nagyo girina amaanyi gaagyo ng'ejeje waffe gino ompulidde bulungi so Abazungu n'Abawarabu bajja ekyaffe kuki nga batulowoozesa nti kyekikyamu ekyabwe kyekituufu naye ng'ate ekituufu kiri nti ekyaffe kituufu n'ekyabwe kituufu ewaabwe kikola waabwe naffe wano lwakuba twayaniriza kati Seekakiti osobola okuva eno n'ogenda e Saudi n'ogenda n'ozimbayo kubanga omanyi nnyo Kur'ani era osula ne Katonda mu buliri bwe bumu sebo tuyamba ogenda ozimbayo ne weeba nsisi kale ne weguba muti Seekakiti tosobola kgenda n'ogusimbayo ompulidde bulungi
ne bwe guba muki ne bwe guba muti tasobola genda Saudi n'agusimbayo bw'agusimbayo muwa miliyoni 10 tasobola naye ate akubiriza kabaka akole ki sooka obeeko byokole Saudi Arabia tukakase nti olinayo obutuuze era n'obujjajja bwayo bukumanyi kati oseeka kiti n'agenda mu basiraamu b'e Saudi teri nayinza nakumumanya wadde nti nno kiki okitegede bulungi kati otandika ate okumanyira kabaka mu busiramuka kuki kabaka yamanya kabaka ayawula kabaka wa Buganda amanyi ziri nnono naye akimanyi akikola ki akimanyi bulungi kyovulaba tusaba obwakabaka bwa Buganda bannange mutukkirize tujje tusomeseeko abantu ku malediyo bwe tujja muba mulooza basawo beeranga kati seeka kiti singa bino bye tusomesa byamutuukako dda aba tasobola kulumba kabaka okigede bulungi kati ojja kusiŋŋaana ng'Abawarabu bali ku lediyo ya Buganda basomesa Qur'ani nga ffe abasamise bwe tugenda okubasaba tubeeko bye tusomesa twagazise abantu ebyabwe nga bagamba abo totuleetera basawo Baganda nze gye tulaga simanyi oba tulagawa ojja siŋŋaana omulokole ng'ali ku lediyo ya Buganda asomesa njiri osanga omusiraamu ng'ali ku lediyo ya Buganda asomesa Luwarabu asomesa Qur'ani naye ng'omusamize tasobola genda ku lediyo ya Buganda n'agyeyagalirako tamala emirundi agamba yagamba nga ki ngalabi kale bane gye tulaga tesimanyi Afirika tutambula tudda mabega Lubaala atuluma Lubaala akola ki atuluma Afirika teri ayamba kyovola atusabiriza abazungu ne bajjajjaffe tebasabirizaako basajja abo balinga mu kukyenjisanga mpa kino nkuwe kino tebasabirizaako naye omulembe ogwaffe ogw'abayiva ate ffe tusabiriza abazungu lwaki twasuula ebyaffe twalema okugoberera ebyaffe ne tulowooza nti abazungu be bagenda okutuliisa paka ensi eno lwerisaanawo kikyamu yesaawa tuzibuke kati kabaka wa Buganda bw'akeera n'agamba nti asiramuse akitegeeza naffe ffenna bonna buli musamize yenna gy'ali akkiriza mu buwangwa n'ennono aba asiramuse aba akoze eki anti kabaka agenda avaayo abagambe bannanga abaana ba Buganda mwenna musiramuke mbakubiriza mukole eki kitegeeza Buganda agigase ku Saudi Arabia agigase ku bwakabaka bw'e Saudi kubanga era bangi abamulabirako kanti bwe kiri okitegedde bulungi so muwe ebitabo ekitiibwa mwe abalinnya mu Bayibuli mugiwe ekitiibwa egyo misambwa ojja funa obuzibu gwali asuubira okwata Qur'ani ogenda ogyokye giwe ekitiibwa ojja funa obuzibu egyo misambwa egyo miki girina amaanyi nagyo girina obuyinza okitegedde bulungi bw'ojja ewange Jofule nenkukyaza nenzija nenkusonkereza nenkukuba teweerwanako bulungi nnyo ekyokuba oli mugenyi tolina kwerwanako neerwanako naawe nonziriza kati yo ye yakwata Bayibuli n'agirinnyalinnya oli mugenyi muwe ekitiibwa mwagale nze Haji Jafari muno mu masabo mulimu Bayibuli ne Qur'ani n'omuzikiti weeguli wano n'omuzikiti weeguli n'ekkanisa nja gizimba n'enjazimba y'abakristaayo nja gizimbako kuno ku lusozi ekitegeeza nti misambwa njiwe ekiki ekitiibwa kati mulimu abamu abaalookinga abamu bakikola olw'obwagazi obungi ng'awulira obunyiivu ku mutima nti eddiini zino zajja ne zisaanyaawo obuwangwa bwaffe n'akikola olw'embeera ng'awulira obukyayi ku mutima ate ne kimuviiramu obuki kati kola ekintu nga weegendereza noonya ku misomo gya Haji Jafari otegeere kyogenda okwokya ogenda kwata Bayibuli kugyokya si kituufu si kiki eyo nnono gireke gyanirize kyekyo kyenkugambye ti bw'ojja ewange nenkukyokereza nentandika okukuba Jofule nawe tozingira mikono mabega ekyokuba nga oli kuba nange nkugira zitakisini makisado ezo n'ogimpujja asinga yakola ki so bwekityo bwe kiri bannange nze mbagazisa kyammwe mudde sekakiti sikulumbye tobeereyo n'ogamba omusajja ali eyo yeeyita omusiraamu manyi mnange mwaba manya nnyo Katonda mulina right okwogererako mu bantu abayitirivu abangi okitegedde bulungi naye nga amazima gasigana maki mazima egobererako ku bigambo Haji Jafari byenzija nsomesa osanga naawe ojja tuula eyo ofumiitiriza omanye nti kitaawo yakuwabya
wali olina kusooka kumanya bya Lubaale nga tonnaba kumanya byaki nga tonnamanya by'Abawarabu. Yagala nnyo ekyo ky'oli, oli mwana wa Afirika. Yagala nnyo kkala y'enzirugavu nga tonnaba kwagala njeru. Ekitundu ekimu oli Muwarabu, ekitundu ekimu oli Mufirika. Saalongo kambabuzeeyo akabuuzo kamu. Sekakiti wali olooteddeko mu Luwarabu, wali olooseeko ng'oyogera Oluwarabu. Ayinza okuba nga takirootangako naye ng'aloota mu Luganda. Olwo Oluganda lw'olooteramu bwe Bwakabaka bwo buno bw'oyagala ogamba Kabaka akyukadde mu Bwakabaka bw'Abawarabu. Nze musabye kigambo kitya kimu asooka atugambire Kabaka w'erye Saudi asooka ajje ategeere ku lubaale w'abaki w'Abaganda. Okiregedde bulungi. Olwo osanga n'owaffe Kabaka ajja kumala naye anoonyereze Obwakabaka bw'abaki bw'Abawarabu. Abantu b'ogamba okusiramuka baamanya dda bakusookayo mu kumanya, gwe tonnamanya. Kabaka yamanya dda nti ziri nnono. Era Kabaka wava wano n'agenda e Saudi Arabia bamwanirizanga Kabaka ow'ebyennono. Okitegedde bulungi. Era ne Kabaka wa wano wava wano n'agenda e Saudi aba amanya agenze mu Bwakabaka bw'e Saudi aba tagenze mu ddiini. Aba tagenze mu ki? Mu ddiini. Aba agenze mu Bwakabaka. Kuba kiri amanyi buli bulangira bwe bufuga Saudi Arabia. Ne bano beefuula abamanya nnyo Katonda. Mwe mulabye Saalongo abaana bammwe bwe kiba nga nabo ne buli Bwakabaka ojja kusanga omuntu ng'ali Bungereza. Bungereza efugibwa Bwakabaka si bwe kiri. Kati omuntu oyo ali eyo bw'abanga nakyetaaga oba mpapula oba mirimu gitambule bulungi oba n'okusomozebwa kwonna bw'ayita mu Bwakabaka bw'eyo n'asaba tasobola kufuna nga tazigamba Haji Jafari nti Haji nina okusomozebwa kuno ne kuno ne kuno. Kiba kityawo. Asobola okufuna naye mu bulamu bw'ensi eno kyetaaga n'osooka okumanya oyo atudde mu ggwe muddugavu oba Mungereza. Bw'oba ng'oli muddugavu saba nnyo ng'oyita mwoyo atudde mu ggwe kubanga aba muddugavu. N'Omungereza naye alina kunoonya oyo atudde mu ye kubanga aba Mungereza. Kati kulembeza nnyo owuwo nga tonnaba kuzzaako. Kiringanga singa Geoffrey ku Christmas ennaku enkulu zituukeza Christmas n'ogula kilo 10 n'oziweereza ewa neighbor ewuwo n'oteekawo 2. Okimanya abaana bo mubaamu abakulukulu batandika obuuza ne taata waffe ono ategeera bulungi oba tategeera bulungi. Ennyama yonna n'agigabula bali baneiba ffe n'atuwa buti. Kati sooka otegeera oyo owuwo. Tuvulaba abasajja abazungu abo bo beeyambagana. Bakola ki? Bayambagana. Wano eggwanga libadde likigezezzaako wano libadde nga lyankole. Omunyankole taleka munyankole munne era otuuka mu ofiisi nga banyankole. Okitegedde bulungi. Kati ffe ate wano Abaganda ate ffe ne tuba bazibu. Muganda munno wo gy'ota olwanyisa mulwanyise. Okitegedde bulungi. Kati yagala nnyo ekyo ekikyo. Sooka okulembeze ng'okowoola Obwakabaka bwo olyokozeeko Obwakabaka bw'Abazungu. Wabula naye osobola atomanya ekyo enfukamira gy'oba ofukamiddemu n'obwetoowaze gy'oli ng'ogenze okusaba eri Omutonzi. Ye sipiidi kwakozesa okubeera ng'akusumulula. Kati gwe osobola ofukamira mu kyaki ng'oliko omusambwa gwa Nnaalongo. Kati Anita Mongo kati saawa zino ne wagenda mu kyaki n'asaba emirundi 10. Omusambwa ogumutabaala gwa buwangwa na nnono. Ne bwagende wa Papa nga bwe yagendanga. Anita aliko obuyinza, aliko buki? Obuyinza. Nze ndi mulaguzi, taata we yamwagala nnyo. Oyo ng'omwana yalina okuba Kabaka ku luggya lwabwe nga ye mwana alina okulindirirwa. Kati ate Magogo Bukojja maama we yamwagala nnyo. Aveeyo agambe nti oyo musajja bwe yayogera bifu. Nze ndi mulaguzi. Ndi muki? Omusambo ogutabaala Magogo guva ku Bukojja. Omusambo ogutabaala Anita gwa kika. Kyekijjo bakakasa nti byenjogera bituufu. Okitegedde bulungi? Kitegeera bulungi. Nze ndi mulaguzi. Ndi muki? Kati Saalongo by the way waliwo ne yambuza ekibuuzo awo. Engamba nti Geoffrey ali mu America. Sijja kumwogera linnya. Yangamba Geoffrey Saalongo oyo bw'aba nga agadde kunkolera ku mpapula zange. Kitwala bbanga ki?
ne mugamba munnange simanyi kubanga ndowooza azagobera programu zino kuba tujjukira bulungi waliwo omukyala eyasimanga akwebaza okuba nti nno wamwanguyiza ku nsonga ezo waliwo n'omulala abaana bali balemedde wano n'ebirala katonda ku yasinzira okumbuuza nga mbuuza Saalongo baba nga nkodde ku nsonga zange ez'empapula kitwala bbanga ki ne mugamba munnange nja kumukubuuliza sebo kitwala bbanga ki ensonga ezo waliwo ensonga lwaki tusooka okukebera nsobola okuba nga Jofule ngenda kukebera naye nga Lubaale akulumidde emyaka 2 ate ne wabaawo gwalumidde emyaka 5 kati sipiidi mu kuwonya byawukana omusujja ogukulumidde wiiki ennamba teguwona kyekimu gwakukulumira essaawa 2 oba olunaku webale nnyo okitegedde bulungi era ogenda okulaba nga waliwo omusujja gwe basobola okugamba nti agenda omira empekezo 4 zijja kumala ate n'owona naye bagamba nti omusujja ogwo okuggwamu obulungi weetaaga empeka 45 tumwongereko n'empiso za wiiki nnamba kati ensonga lwaki tusooka okukebera fe ab'emyoyo tulabe ngeri eddwaliro ne mu ddwaliro basooka kukebera amalwaliro agategeera tebakuwa ddagala nga tebamaze kukebera kati tulina osooka okukebera tumanye kati nyinza okugamba nti empapula z'oyo omukyala nti zantwalira ennaku zaali 15 naye kati waliwo atayinza okumala ennaku 2 ennaku 3 ennaku 9 okitegedde bulungi mubaamu wawe weetaagisa okugumiikiriza ate ne wabaawo ebyanguwa ne wabaawo ebikola ki oluusi kisinziira ne ku ggwanga kuba buli musambwa gulina ennyota mwe guba guzitowera okitegedde bulungi osobola okuba ozaalibwa Musoga nga maama nga taata Muganda kati nga nina okugatta obwakabaka obwo bubiri bukwatagane osumululwe kati ate ne wabaawo ng'ozaalibwa Baganda taata Muganda ne maama muki kati ate nga kijja kwanguwa kati ate osobola okuba ng'oyagala nsumulula empapula naye nga olimu omusaayi omunyolo olimu omusaayi gw'Abachwezi kati nga nina okusooka okugatta emisaayi gino ebini nga nina okowoola wano ku bwakabaka bw'Abachwezi nenkowoola n'obwakabaka bw'Abanyolo olyoka owangule kati ebintu ebyo byawukana nnyo bikola ki byawukana nnyo gwe wenawena nga taata waggwanga ddala nga ne maama waggwanga ddala ebyammwe bikalubamu mubaamu okugumiikirizaamu kuba buno obwakabaka buba bulala ne buno obwakabaka bulala taata muyindi maama waawano kati waliwo okitegedde bulungi so wabaawo kati nze yensonga lwaki nsooka okukebera mmanye agatta obwakabaka oba obwakabaka buno bwawukana taata Muganda maama Musoga kati wenseŋŋaana nga taata Musoga maama Musoga kitegeeza amankowodde obwakabaka bwa mulundi gutya bwa mulundi gumu ebikozesebwa bikyukamu bikola ki bikyukamu era nina beetuma waliwo gwentuma endiga emu omulala ne mutuma endiga 2 kati wotasiŋŋaana n'ogamba aje olinga yamutumye endiga emu ate ono amutumye 2 anti gwe wano ogatta obwakabaka kati ebimu biba byama byaffe si buli omuntu ajja avaayo ajja akyogere nga bwenkyogera biba byama byaffe ng'abaki ng'abasawo nemanya nina okukola kino nga tene kino wanaawangule akole ki kale bwekityo bwe kiri esebo ku nsonga eyo by the way wenzije ne kino kubanga tubadde wano eno ekirala kati nina omuntu gwe ŋŋamba nti ngenda kukolera omukolo guno ate omala oyongereko n'ekyoto kino naye nina ekyoto bannange abakisabiddeko bakitegedde si kyakamalawo ebbanga ddene nnyo nekiriko amaanyi mangi n'obuyinza naye gwe yeetaaga ekyoto ekyo kyo tekiriiko kuteesa aga shuwa 5 nekyo kya ddiiru jajja eganya okutuka eganya okola ki okutuka atalina 5 takijjaako okitegedde bulungi kya shuwa kati ate waliwo kyenyinza okwongerako ate kati ekyoto ekyo kiba mandowooza kineetagisa kujja butereevu omanyi nze nfanya ku bantu bange ab'ebweru wadde nga n'aba wano nabo bange anti era kasi otuweereza amannya nkubuulirirako n'ebigenderako kubanga ali ebweru waliwo amaanyi ge tusitulirako kubanga oli bweru tuba tusitukira mu bwakiwanuka endiga egwa ku lw'ekyoto ekyo ne tusitula amaanyi ago ku lw'omusajja omukulu jjajjafaani kiwanuka kubanga ye nannyini bbanga ti bwe wali ogenda e Bulaaya wayitawa mu bbanga kati nange nsituka na kiwanuka era abantu bangi nnyo mugamba noonya endiga 2 oba noonya endiga emu kisinziira okitegedde bulungi kati gwali e Bulaaya ekyoto ekyo okyetaaga nnyo naddala abo butuuze buki babutuuze mirimu
nga waliwo omulimu wataddeyo naye nga gwakukutula buki kino ekyoto tekinoonya nti noonya mulimu nekyo kikutula buki nateekayo okusaba kwange n'ebintu biruddeyo awo wensitukira kisituka nandiga abali ebulaaya abantu bo boogambye oshegede bulungi kakati Ssaalongo era kino kinja kukubuuza nkijjeera wali naye tubadde wano kyakabeerawo kati wabaddewo omwami oli agenze omutunzi w'enkoko atunda enkoko agambye nti Ssaalongo nina enkoko zange njagala muzigule kojja muyini n'amubuuza nkoko njeru nti ye njeru enzungu n'obakomako nti nedda eyo tekola lwaki enkoko enjeru temala nsonga nga nzungu kakati nga naye bankoko lwaki tukozesa era kirungi nnyo nombuuza ekibuuzo ekyo era abazzukulu bangi nnyo abajja nga mugambe genda oleete enkoko enjeru najja n'enzungu enkoko enzungu eyo temala bulungi bibamba tekola ki temala bibamba temala awo gundi yaffe gye tuba twagala etya anti yo bajyaluza kyuma ate enkoko eyo teyatakulibwako ko maama kugiraga teyakola ku mirimu okigere bulungi so eno enkoko eyaffe ennansi ebeera yakola ku miki ku mirimu ekeera bukeezi ku makya nenoonya amazzi we gali neetakula neeteekamu ku maanyi okigere bulungi nga maama waayo yagiraga kati ebiseera ebisinga nze Haji Jafari wano naddala nga tusumulula ku nsonga z'ebukojja tukozesa nnyo enkoko eyo nga tuwaayo ekiramu kubanga ebeera yakola ku miki ku mirimu jjajja tumuwa ekyo ekintu ekyali kikozeeko ku miki ku mirimu kubeera enkoko eyo bweba tufukamidde tugiraamirizaako tijjajja mukama waffe nannyini lusozi nkuleetedde ensolo eno ng'etudde mu bbala lyeru nga nange nnoonya bwerufu mukama waffe tukuleetedde kiramu nange nnoonya bulamu buki bulungi jjajja ngenda kukuteera ensolo eno nange onte ku lw'obuyinza bwo kati olina omumuteera ekintu nga kyakolako ku mirimu kubanga naawe onoonya bulamu buki bujja kati tetumuteera kintu kitakoze kuba enkoko enzungu ekyokulya kigisanga awo ekyokunywa temanyi kwetakulira kati ate onoonya emirembe onoonya jjajja akutakulire okigere bulungi kati eno enkoko gy'oleeta eba yatakula jjajja nange nga bwe nkuleetedde entakuze eno nange nsaba jjajja munnange muntakulire mukole ki kubanga nkuleetedde kitakula nkuleetedde kitakola ki kitakula okitegedde bulungi so abazzukulu adde bambuuza ku nsonga ezo enkoko eyo yensonga lwaki tetugikozesa ebeera teyakola ku mirimu okigedde bulungi olaba ne bajjajjaffe waliwo jjajja ayinza okusaba eggaali togenda mugulira mpya wegenda onoonyayo kali akakadde komuwa akakolako ye kayagala ayagala yakiweewa eyo yakiweewa ekadde ekozeeko okigedde bulungi jjajja baagala nnyo ebyo ebikozeeko enkumbi sisogenda mu dduuka kugula mpya olina okunoonya enkumbi ziri ezedda ezakola ki ezakola kakasimo okitegedde bulungi bwekityo bwe kiri jjajja ayagala nnyo ebintu nga bikozeeko kale okukolerera bwesebo bwekityo bwe kiri kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege naye abantu tusaba ngenda okubategeeza abantu bankubira nnyo essimu n'okujja mu inbox bannange abazzukulu bannange abafere bangi kati abantu kati n'ennamba zo z'ogaba wano bamanyi era okudda ne Ssaalongo lwaki nkali nze njogera na Ssaalongo lwaki nkola emirimu gye gitansasuza omuntu amanyi n'okufuna ennamba nga bw'ogisomye wano ate najja n'aginsindika nga yeeyo yennyini entuufu anti bakusumbuwa lw'abafere naye bannaye gyo twakutteyo omu waliwo n'emabega yo twakwatayo babiri ne be tutannabakwata tulina essuubi tugenda bakwata tugenda kola ki bagenda kukwatibwa waliyo omu gwe twakutte baŋŋambye alimbuya era wenva wano njagala tuukayo genda kakasa ndaba omuntu oyo ennamba bagimpadde
era nja kuba bibasomerako ko tubeere nga tusobola gwe eyali abbiddwako osobola okujja n'ogenda n'okola ki ne mugasimbagana anti ennamba oba ogirina mmwe mbasebo abafere akaseera kammwe katuuse ze muliddeko zikoze eki tugenda tukwatayo mpola mpola gwalowooza nti oli mugezi nnyo naawe tujja muzirye nga we mwetegekera oyo gwe bakutteko bwe bamukutte n'agamba banekamba we $5,000,000 mundeke ne bamugamba tukutwala yasoose 2,5 n'agamba tukola ki tukutwale era bankubiddeko kasimu nga banjagala ngende mmale okukakasa abantu abo naye tujja bamalayo tujja bane enamba y'essimu eri 0783 98 88 13 oba eya Airtel eri 0700 39 88 88 essimu ezo ziri manyaga Senkubuge Jafari kati n'abaana bakozeyo layini nga kuliko erinnya eddala n'erya Jafari so oli walabako Jafari agamba alabika yoono bannange etaleeta Senkubuge Jafari toteekako kikumi kyo eyo oba osindise ya mufere abali e Bulaaya bannange nkimanyi mubbiddwa nnyo naye tugezaako okulaba nga tulwanyisa ekintu ekyo abaana babbidde ddala abantu sente ate empitirivu obutali busente gwe ayagala okutambula ayita e Kampala ekkuba eryangu ly'okuntuukako oyita Ggaba ku mwalo bw'otuuka eggaba ku mwalo obuuza amaato agagenda ekisinsi oba ebule bamanyiyo bulungi bagangenda wa Hajji Jafari mu lubiri kumpi nnyo dakiika ziba nga 5 oba otuuse gwayise ne Kampala gwatya amazzi omalayo paka Mukono wa Antony bw'otuuka Mukono wa Antony ng'obuuza ababoda bagangenda Nakisunga ku stage kati ababe Nakisunga ku stage bamanyiyo bonna mu lubiri ewa Hajji Jafari Esebo kale ndowooza ensonga zeezo omulimu n'abagamba Haji kuba essimu luusi tekwatibwa kati tukoze tutya simanyi bakiva ku kisimanyi era kati Mayanja naawe otera okujjako wano nga ndi mukola kati otudde okuva ku makya ku ssaawa 2 n'ova ku kiwu kya jjajja ssaawa 12 ddala mu piriyodi eyo tosobola kuba na budde bukwata simu ate oluusi naawe ogenda okunnyuka ng'ate okooye n'abakuyambako oluusi ng'ate nabo balina byebakwasaganya oluusi nga balina byebakwasaganya so buba bugumiikiriza bannange temuyombera ku ssimu mirimu Hajji Jafari abeera n'emirimu mingi naye ekiro naddala ng'obudde bukeddeawo ssaawa nga 11 ntero ziddaddamu kuba mba nfunyeemuko okukalembereza ne nziddaddamuko so abali e Bulaaya mufube nnyo okulaba nga wakiri musindika abantu bammwe yeetuukira jje musindise sente abafere baziridde kati mwe mugenda abamu sebo baagala okuntuma oba ongendereyo njogere naye butereevu nze ndi wa bbeeyi balina obulumi ku mitima balina obulumi ku miti nga baagala okutereera naye nga babuliddwa ababayamba sindika omuntu wo atuuke amale okukakasa nti alabye ku Hajji Jafari tosindika sente ku ssimu etaleeta Senkubuge Jafari kugambya abafere bayiiya wano ne bayiiya wano abaana mubamanyiye wano e Uganda bali mu kukola bwekito bwe kiri ssebo kale toyanziza bannange eddagala erya gundi eddagala erijja omuntu ku mwenge n'essigala likyaliwo obutereevu nnyo eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala weeriri kuba ku 0703 656 95 0703 656 eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala essimu ereeta liiti oli ayinza okuba ayagala kusindikira sente yange Mayanja Geoffrey kati kojja Kimbo wa Herbal Research Group naye musajja waffe tumulanga ono amaze emyaka 20 kati ndoza katali myaka 22 ng'ajjanjaba abantu n'eddagala lya Herbal so kano kalino lyamanyi ga kisajja Man Power Plus lyabasajja bokka sogo wena simanya ate nali nkozesa kasabuni simanya biki sibitegeera sikyeyinza osogezaako wano bwobanga toli kompi by the way salongo wangamba nti waliwo nalemerirwa naye nga mpewo ze zimusumbuwa bwobanga toli wampewo ng'oli ku mbeera ya bulijjo nga toli wampewo ze nkuzigiridde bw'obeera ng'oli wampewo Salongo waali ojja tutereeza abasajja bangi nnyo bali eyo n'agenda nga yeesunga emmaali agenda otuukayo nga yali asituse
kati olusinga obuzibu buli ku mukazi n'atandika kwewozaako baleero nabadde ki oba leero nabadde ki kumba omukazi aliko amasannyalaze. By the way, ate abamu atuga ekiseera kuwawaka nga bw'atuukayo nga bigaana naye nga bw'afulumako ate ebbali maama nnyabo aba Messi Ronaldo adduka n'okwabula n'ayabula ezo ziba mpewo abeera lubaale abeera ki abeera lubaale. Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic kano kaakano bw'owulira nti nno ekigambo ekigamba nti nno water omukyala kano keekwate nnyo ensonga zino zijja kutambulira bulungi bakaita nakyo V no kalungi nnyo k'abakyala abataagendako mugga abasumbuyizibwa kati ate kakati enjazi nkalu byonna ebyo Kojja Kimbowa waali ajja kubajjanjaba n'abalala ona pressure ona sukaali abaami temulinda bakyala bammwe kuba n'omukyalo osobola okkamuyiwamu omugambe maama w'abaana enkyansanga ennyanja etandise ensulo zitandise okukolaki temulinda bakazi mala naawe okakwata n'okamutwalirako mukyala onomugamba maama w'abaana nti nk'oyo okulima ewakalu kati enkya njagala luzi kamuyiweemu olabe Kojja Kimbowa kale mukubireko Kojja Kimbowa omugamba ne bw'oba omukubira muga nti namba nagijje ku emboozi mu UG ajja kuba kuwera ku discount Kojja Kimbowa mukubire ku 0758 45 935 0758 45 oba okunnoonyaako ne tubanga obujjanjabi obwo obufuna oba si kyogenda obutereevu emmenga awo bw'otuuka ku Kidde Erungujja oyita ku polisi Erungujja n'oyita ku Salt Media kati ku mukono gwennyini ekipande oba kiraba mu maaso awo kiko Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic munda awo oba omufuna bulungi nnyo we wali eddwaliro likale tugenze tweyanziza Kojja Muyini Ibra ewali nnyo ensonga zikwasaganya bulungi nnyo naye nga kano kemuleetedde ensonga zonna zibeere kkiriya wala baŋŋamba yafuuka kayini omuyambye kati omuzizaayo mu bw'omuyini ensonga zikwasaganya kale tugenze tweyanziza nnyo. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbowa Herbal Research Clinic and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbowa Herbal Research Clinic and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbowa Herbal Research Clinic and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba baako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalira omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.